nga naddala mbagamba nti nali omu abawerekeranga Muzeeyi Museveni oba abalinga beesikotinga Museveni okuva mu 82 83 ne 84 ekitundu nga lwanajja bampita kuba obutundu bwa muno nali mbutegeera bulungi nnyo okujja ekyali Wajjala. Kwaniriza nate omulabi waffe omulungi w'emboozi zino ez'ebyafaayo. Tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri mu mboozi ya musajja mukulu Ssekyanzi Stephen yaliko komanda mu bayeekera ba NRA abaleeta gavumenti eno mu buyinza. Atukomye mu kitundu kyaffe kiri kyetuvuddeko ng'ali mu kutunyumiza abamu ku bantu engeri gye beebulankanyamu oluusi mu nsiko nga batugenda ku front line oluusi abamu baabeeranga batidde buti era nga mukulu Stephen sanyusa okulaba ssebo nateera. Amina ssebo. Atukomye ng'oli mu tulaga abamu ku bantu engeri gye baabeeranga mu Siikibbe. Abantu baabeeranga mu Siikibbe abamu si lwakubaayo nti baali balwadde kuba bw'ojja Siikibbe walirowooza nti wakuŋŋaanirwawo abalwadde naye mwalimu abaalimu ng'ekyamazima kutya kulumba oba kulumbisa nga obudde bwonna batambuliranga mu Siikibbe evudde wano egenze egindi era ne Siikibbe abayinza okujjukira nga mwe Afande Nadduli mwe bagundi Meja Mutale waliwo Wamala Nzeyi Wamala w'Ebbomba n'abalala we bali bangi nga muli mu Siikibbe baali batuukira mu kampu wange e Kasejjere kiri side ze wakati wa Lwamata n'Ekiboga kiri eyo mu nsozi waggulu abajjira munaka era batukuba kata nabo babattiremu abo abasiikibwe kubanga bwengamba nti beebulankanyanga abamu adui betulumbanga basobolanga okudduka. Nze simanyi oba omulwadde bw'abeera ku kitanda Mulago oba wano Ensambi oba awantu wonna nti emundu bwevuga asobola okuva ku macupa n'akola ki n'adduka era bw'olaba oyo afubutuse n'adduka kitegeeza abaamu naki n'otwanyi naye bano abamu baakolanga ogwekweyongerayo bweyongeze buli kimu naye ekyo nze saagala kugira kubanga okufa bangi baalaga obumalirivu era ne bafiirayo kale n'abo abaasobolanga okwebulankanya ekyo mwalingamu n'abaagambanga enda ya nshaasha ng'emundu eyinza okuba ne batukuba ekikompolana oli n'adduka n'agenda mu ttooyi emirundi nga 7 enda ya mushaasha oba okudduka neyekweka okumala essaawa nga 5 adda luvannyuma nnyo nga asoobasooba n'amanya nti banne bakyaliwo so bwetyo nakani Siikibbe bwe yalingamu abeebuzaabuzanga baabeerangamu n'abalwadde baabeerangamu abaali balumiziddwa be bakubye bwe batyo baabeerangamu naye nze neebaza Katonda nti ensiko tiyanyiga nnyo nga bw'oyinza kukirowooza kuba abantu baalwalirayo obupere naye ndowooza nti obupere obwo bukandowooze nti yali siriimu nze bwe nyinza okukyogera kuba weebuuza kyali kiki oba yali siriimu oba bwali butanaaba nze simanyi bwafaanananga buti obwo bwogamba omubiri gwonna gwayuwanga awubwa ku mubiri gwonna n'ojjula amabwa buli kitundu kyo kyonna ne kijjula amabwa abamu ne bafa kale naye ndowooza nti oba yalinga siriimu mu budde obwo nze simanyi naye abantu baalumwa obupere naye ekirala ng'ovudde ku kyobupere njagala kubatuwuliriza ejjoogo ly'abantu bwe twali nabo ebbanga lyonna. Nze ayogera nammwe mbagambe nali omu ku bacommanders era oba kansooke mbamenyere ku ntalo ze nali mbaddemukko wadde ezimu nyinza okuba nga sinze naziri mutereevu nga komanda naye naliko ku lutalo olwa Bukalabi Afande Saleko baamukubira naliko era ne battirayo n'abaana abamu ku mikwano gyange omu ku bo baali bamuyita Kiwanuka wegindi baali bamuzaala saidi z'Essambu eyo ekyalo waliwo ekyalo kye neerabidde Kiwa gye baamutira neetabamu olw'Ebukalabi nga tunagenda ku lulala kusooka otutangaazemu ku lutalo olwo olw'Ebukalabi kubanga abantu abasinga buli omu aloogera lulwe naye ate abamu tebaaliyo
bw'ogamba nti wali mu lutalo olw'Olukalabi okulwana okwo tubulira okuva mu nteekateeka yaalwo baani be mwalimu kuba nga bwe byali tulabe olutalo lw'Ebukalabi twali tukuba abaserikale obudde obwo ab'Obote naye neetumwayo abantu abagenda okuleekinga bwe bagenda okuleekinga olinako bojjukira bagenda okuleekinga wenyinza okujjukirako eyagenda okuleekinga baali bamuyita Sempiira naye simanyi oba waali oba yafa baali bamuyita Sempiira njukira oba soba negundi yaliko bamuyita Kamya John kati Meja nesimanyi oba yawummudde oba mwali kati olutalo lw'Ebukalabi baatukuba lwa mbeera nti yali mbi abaleekinga tebaatuukanga wali aduuyi kati badda ne batugamba nti aduuyi ali awantu bwe wati naye nga bo we balowooza okuba nti waali nga si waali nzijjukira nti wayiseewo oluyiira kati bano batulagirira nga batulaga nti aduuyi akyali mu maaso kati ffe tugenda okweteekateeka tweteekerateekera mu gundi yaabwe mwambusi yaabwe yennyini oba mu ndaaki zaabwe kyovula nti baatukuba kuba bwemba sijjukidde bubi baatukubamu abaana 11 baatukubamu abaserikale 11 naye embeera yonna mu bufunze yali nti abaleeta lipooti gye tuli oba owafande Sale kuba Sale yakomandinga olutalo abaleeta lipooti nga nfunga tebeetegereza kyejje batutwala mu bufunze ekyatukubya yali ndeekinga mbi eseba kigendererwa ki ekyali mu kulumba mu kugenda mu lutalo olw'Ebukalabi kuba abasinga bagamba muzeeyi ayinza okuba yali ayagala kulaga munnamawulire omuzungu yaliwo engeri gye bafunamu emmundu oba mmwe babagamba nga bugambi kulumba nga tumanyi kigendererwa kimugendeddeko kakati ekigambo ky'okugamba nti kyali kigendererwa kya kulaga muzungu nti oba engeri gye bafunamu emmundu ekyo saagala kukiyingiramu olw'ensonga nti nze omuzungu saayogerako naye era saamanya muzeeyi omuzungu yali agendererwa kinze sikirowooza nti yali ayinza okwagala okukola ekintu ng'ekyo abaserikale abantu 11 bafiireyo wabula nze kyemmanyi nti twali tumanyi tugenda bakubasumagiza tubanyageko emmundu eziwera ne lutugendera bubi era nze nkakasa nti mu ntalo zonna ze twalwana mu nsiko olwo lutalo lwe twafiirwamu abantu abangi obadde otugambye nti walwana Bukalabi olulala nalwana Bukalabi nenkuba olw'Ekakiri nenkuba olw'Essanga ezo mbagamba ziri ezennyini ez'amaanyi nenkuba olw'Essanga nenkuba waliwo gundi egombololo neerabidde erisadi z'ebukomera awo waggulu awo waliwo twakubaganira n'aduuyi kati zino ambusi zenkuba mbagamba ezo bwe ziba nga naddala ku Bombo Road ne ku ez'egindi eza ng'ova Ebukuya ojja ogwa Ekiboga ezo bwe ziba nga katugeze nti zaaliyo 10 nyinza okuba nga 7 nagiriko oba 8 olutalo olw'Ekakiri lwogambye nalwo lwalwana olwalulamaanyi lwali lutya twabakuba bulungi ne lubeera successful era nzijjukira twafunayo n'omwami omu ndowooza yaliwo eggombolola twajja naye era simanyi kati yali oba yafa twali twamukazaako lya ggombolola twafuna emmundu mubujjuvu yaleekinga bulungi gwe saamanya nti gundi naye yaleekinga bulungi ne tubakuba surprise kubanga mu nnumba z'ekisirikale mulimu ennumba nyingi mulimu surprise attack mulimu donor attack ne bano ffe twasinga kuba nnyo surprise attack donor attack tetwagikuba nnyo sigijjukira bulungi donor attack kwe kubalumba ekiro obudde nga kiro nga mwebase surprise attack okugwikiriza nga toneetegeka naye donor attack nga bwolaba gundi bwolaba Rasa bwekola Ukraine ne bakuba ekiro kati mu buyekera tetwabakubako mu ngeri ya kikanga ekyo mukulumba Masindi waliko naliko
lwanyuma nnyo. Ekyalunyumisa twali tuludde okulya kamere akategerekeka kuba kyenzijukira obulungi twasanga kuba Masindi komera gundi prison byegindi ye Masindi eri kukubaawo ate eri mu tawuni. Twasanga n'abantu batandise okufumba emmere, bafumbye ekyenkya, bannange twali ekyenkya mubadde otya muganda wange mutabani wange obadde otya? Twasanga bafumbye emmere nga bola abaana abakeera okufumba ekyenkya, ne tulya emmere ne tunywa amata ne tutwala ekigambo kye bayita mundu omwo mu prison twajjamu emundu nyingi era wabula lwatukaluubiriza nnyo mu kudda mu kusomoka ekisamba ekyo kyenzijukira nti tekyatuyisa bulungi kuba twajjayo sukaali twajjayo buli kintu kyonna naye ebimu mu kusomoka twabirekamu ebimu twabisuulangamu ne tubitambulirako okusobola gweteebeza okuba nti waliwo katukiyite kikko oba abantu bakayita akatebe naye nze sijja kayita akatebe kankayita ekikko nga muyinza okusuulamu obusawo bwa sukaali ne buva wansi eri awagonda ne bujja nga bukaluba ne mubuyitako ne musomoka. Twajjayo obusawo bwa sukaali, twajjayo obusawo bw'omunnyu, twajjayo buli kintu kyonna. Olutalo lweyo sandyagadde kulugenda wala naye nze nja kwebaza nnyo afande gundi yatukolera kinene nnyo, afande Kaka teryagenda yatukolera kinene nnyo ku lutalo olwo. Ekyo nsobola okukyebaliza Katonda nti mpoze mu kuvaayo waliwo omwami omu naye tebamwogerako wano mu gavumenti naye obanze kamwogereko katonotono. Waliwo omwami omu gwenzijuka nti baali bamuyita Sabbaani nga musajja omuzibu nnyo, nga muzibu wa lugambo wa biki kati mu kuva eri nga tumaze okukuba aduyi tukomawo yayambala uniform ey'amagye aga gavumenti naye wakati mu kisamba nga tukisomoka yali musajja muzibu nnyo kati ndowooza kati yali muzibu nnyo kale ng'embeera era bw'ogiraba kati abamu bwe bazibawalira bannaabwe naye ng'oli omusajja ayingirira n'ebitamukwatako naye kati mu kuvaayo abaana ne bamukuba ekyasi ne bamwewonya nga bagamba bamwekanze naye nga nze kulanga endowooza yali mpisa embizi yali ayisaamu banne bwetu bwe twakuba Masindi era nzijukira bungi Sabbaani bw'atyo n'akola ki n'abeera omu ku saddaaka eyakuba Masindi. Ebikolwa ebyokwewonya byabeeranga bingi kitegeeza. Ebyokwewonya bitya? Nga bwe mwewonya Sabbaani. Oyo ye ayinza okuba nga oba omwana yamwekanga ng'ali mu uniform n'amukuba oba kwali kumwewonya timwalimu nnyo tetwetemulanga. Naye olugambo lwali mulungi ng'abantu bongera bw'obalaba nakati nga akwogerako ekigambo n'ayogera kiri n'ayogera kino mwalimu ebyentalotalo kubanga ebintu bino bye bannyonnyodde n'ebimu boli ate sibivudde mu order kuba tubibuukabuuka. Nze nyinza obbawo ekyokulabirako nze nalina obutakwatagana bwange nze nganze era manyi yembonaabona gyembonaabona ne famire yange naye nga ekimbonyabonya yali afande Fred Rwejema ate abamu nga bayinza okuba nga bamufunamu kati mwalingamu embeera ezo nga oli ayinza okwetikka ng'omuntu ninga oluusi akwetikidde mu bitaliimu kubanga Fred Rwejema yali omu ku basooka okuba bakomanda mu nsiko abaali abatukulira ffenna. Naye olunaku lwali lumu waliwo akalaawo nkeerabidde naye kambagera abamanyiyo mujja kukamanya bw'oba otuuse ebukomero mu maduuka waliwo we bayita mu kikuubo. Kati ekkubo eryo ery'omu kikuubo waliwo gye lyali ligenda ne ligguka emabega wa kanziira naye waliwo akaalo nkeerabidde awo. Kati nava n'emmundu mu kampu eyange nali nkomandinga yali singa waggulu yembagambye saidi z'ekasejjere bw'abanga ojjanga emmundu ogireka okumpi ne kampu erinaanyi wolaga nga olwo ŋŋenda eri munda mu nankani mu bantu abaddusi abaaliyo abaddusi
abaali batuwagiranga gye bakuŋŋaaniranga kati nga tekirabika bulungi okwekalakaasa n'emmundu mu bantu ng'emmundu ogereka wano n'ogenda eri n'ogenda oba olina banno b'ozza okudirecting obaleete gy'oli oba ng'olina ekikututteyo kati emmundu yange nagireka awo ku kampu eyo gye neerabiddemu katono bwe bagiyita akafo baali bakayita neŋŋenda nasulayo enkeera n'enzijja ŋŋenda okujja enkya gwe nasangawo ng'akutte emmundu yange mugaye mpa emmundu yange ŋŋende nga naye bo baagisabye edda baagisabye afande Fred Rwejema nze simanyi nangamba mundu eno mundu tokyalina gy'ogitwala n'emmundu esigala wano naye nga n'olugendo nange lwengenda okutambula ate okuddayo gye navudde nga lukwetaagisa okuba nga olina emmundu osobola okwerwanako nalina n'abantu be nali ntwala omwami we nasanga n'emmundu yange bwe mba sirimbye baali bamuyita Nsubuga Saamu oba Nsubuga Saamu bw'atyo era azaalibwa mu Wakiso omwo bwe mba sirimba kaakati nangamba ye takola ki tampa mmundu ne mugamba ekyo tekiriiyo nze olwagiramu nti nenjimuggyako kuba ebivubuka nalina ly'amaanyi nnyo nga ndi musajja muzibu nnyo nenjimwambulako bwe njimwambulako n'adduka n'andoopa wali afande Rwejema twagiyitanga sippi simanyi abaasoma oba muyinza giyita ki nga waliwo abakulu be batuula bayitawo ku sippi nga bwe bakuŋŋaanira ne beegeyamu ebyabwe kati Rwejema omwana bwe yagira afande Rwejema najja direct nangamba gwe rudisa kwa buyosera ne mugamba afande sisobola kumwamu ne mugamba afande muno nange nze nagireesa ate nange yenzera sina bwe natuuka nangamba kugamba egimuddize ne mugamba afande sisobola nangamba omanyi ne mugamba nkumanyi nzaani nti gwe gundi kale n'olwekyo muddize oyo ne mugamba afande sisobola gimuddize najjayo nanzigirayo pisto ankube esasi kati bwe namulaba akwata bwati pisto weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. najjayo nanzigirayo pisto ankube esasi kati bwe namulaba akwata bwati pisto nze nenzijjako akabaati oba ngiyite kusumulwa seefu nga nze nkimanyi nti pisto gyayina teteekwa kuba namu ng'ate mundu yange nali naakagibba nga mpya nga njeekakasa nti namu nandeegamu bwati pisto nange nemuleegamu SMG faz nalina faz by then kati ududisa sirake nemugamba ned kati okutuusa waliwo omuntu omulala yajja n'amuggyako pisto nange nanzijjako emmundu. Tomujjukira eyo yabajjako emmundu? Yatujjako emmundu erinnya bana linvudde mu mutwe mu nsonyiwe naye nga gwe nzijukira nti Nsubuga yaliwo gwe nagijjako kati oba Nsubuga Saamu oba Nsubuga Saamu kati ne batujjako emmundu naye n'addayo eri n'atuula nakkakkana ne bampa punishment okumala essaawa nga 2 oba 3 ne bamala emmundu yange era nenjitwala. Punishment yali yaki? Kukuvuluga nga amajaawo sina bayinza kunnyonnyola batuwuliriza nga omuntu bwoyinza okumuwa punishment gy'owulira nti kati essaawa zino bw'ogimpa nfa mu bufunze kyemba mbagereza kwevulunga mu ttaka okukola ebyo ekitasoboka ku nsi omutwe gufunye oguteeke magulu kola bwoti ebintu ebyekikanga ekyo kati nze ne bampa emmundu yange nenzirayo gye nali nvudde. Kati abatuwuliriza naliko nga bwe mbagambye nti naliko komanda nabagambye nti naliko komanda w'essambwe webayita ekirumangalo kati eyo gyenkulu gyembalaga nali singo webayita nasooka nembeera litakikomanda w'ekisagazi waliwo ekampu endala yali bayitawo Bira endala yali Kiseeza
ngezo zembalaga nti sigama nti naziri mu komanda olunaku lumu nti nkomandinga eno nkomandinga eri nedda nga bwe bava kweno ngenda nensengukawo wano nenjitwala awala kuba abantu wetwabeeranga tosobola kumala wantu myezi gyowera 5 oba 6 nga kampu weeri naye ebifo byembalaga nti ekiseeza era eyo ekiseeza gyenzijukira nti twali emmere ya Nankani omu eyali ew'Abakatuliki eryakulira kyaki y'Abakatuliki eya Bishop Nsubuga bwemba sirimbye waliyo yayina olusuku lunene nnyo singo nga nze natuuka okuva nga mpulira bagamba nti bayitawo Nairobi akamtu ako nga mpulira bayitawo Nairobi naye nga alina olusuku lunene nnyo nga te luli mu kibira wakati eyo do twalugendangamu freere nga tewaliwo kitugaana kuba abasirikale bobote nga tebalina we bayita kulutuukako netulya emmere nalya emmere y'oyo netudda ne mukati kuba mwali nga amatooke oyo ye yabawa wangi oyo ye yabawa yali eno Kampala ng'akola busumba bwe naye ayinza okuba nga yatusabira tulye emmere ye sinakuwangula lutalo kuba bwongamba nti yatuwa tiyatulabako naye bw'aba yatuwa nga mu mwoyo nze simanyi naye nze nazuula wali lusuku olusuku olwo abatuwuliriza waluvangako katono n'oyambuka akalo ke bayita Kirangira era waalingayo n'omusajja baali bamuyita simanyi bali baawo ng'alima ennaanansi nga tulya ennaanansi ze era nga ye yali nawo naye nga ffe ennaanansi ngenda bugenzi muli neŋŋamba abasirikale bano ne banoga naye nga mukwano gwaffe wabayeekera naye nga teri kusaba ekyalingawo nga tulya buli essebo oba gwe komanda weke yali yasiiwuuka empisa nga banno bo baalinga basaba bulungi mpozi abatuwuliriza tekwali kusiiwuuka mpisa tewaalingawo balina mmere babeeranga wali mmere yaabwe ne ku ssaawa yakakati emmere nga walima emmere yo nga tewali abeerawo gwe koyisa okusiiwuuka empisa era abantu bagirya ne basobola okubeezaawo obulamu kubanga obudde obwo nze era mpakanya abantu abagamba nti batuwa nti bawanya abayeekera emmere Museveni bamuwa emmere musajja wa Katonda we bamuwaayiriza era nze byenjogera nkakasa nti Muzeeyi Museveni nze tandagirangako nti genda olya emmere ya gundi era tandagirangako nti gundi mubonereze n'ekyasi oba mubonereze n'akakumbi naye okusinziira ku mbeera gye twalimu yetusobozesanga okukola buli omu kyakoze ekimusobozesa okuba nti waali abeera mugumu nga tewali asobola mwaŋŋanga kati okulya emmere yaabo gy'obuuziza tekwalinga kusiiwuka mpisa wabula kwalinga kulya emmere eyo tubeerewo esebo obadde totumalidde eyo ojja otyo kubanga gwe ne famire yo mubonaabona olwa Rwejema bw'aba amala okututaasa nze nagenda naye n'agenda kati Rwejema olw'okuba nti ate yali munene nnyo yatandika okunoonyesa oba amaaso oba ebirowoozo nzijukira nali mu kampu emu nga nze nkomandinga kampu emu yali ye Katalama abamanyi awongera mu bitundu by'ebukomero waliwo ekyalo kye bayita Nakiruuli naye munda waliwo akaalo bakayita Katalama era nzijukira nti kuba bwe twava mu nsiko tetwasobola kuddayo buli wamu wonna gye twali naye nabirabako ku TV nga baziikayo obuwanga bwabazira ayo baziikayo abantu waliyo obuwangwa eyo obuwanga bayitawo Katalama kati yansanga Katalama nandagira nti ngenda naye mu olukola luyali ayogerako nga tugenda naye engoma naye nga nze maze okukiraba nti ajja kunkoona ekiro nga tugenda saasobola kati nangamba byonna byagira n'apoitinga waawo omuntu mu kampu yabasigalawo era nzijukira nti waliwo omwami afudde emyaka nga 3 emabega Kanaani yaliwo esaidize Nakiruuli awo yasigalawo erinnya bwe naaba nijjukidde nja kulijjukira ndibabuulire we yalekamu naye
nze bwe twagenda naye kyesaawa ng'etuuse y'okusimbula twagenda naye oba ngiyite ki mu layini twagiyita oba musuululo oba single file kati naye nga nze nkimanyi nti ajja kukola ki kunkoona kubanga yanteeka kumpi ne waali ng'emabega eri abasirikale abalala abayekera bannaye betwali nabo naye nze obwongo bwange bundaga nti ono omusajja ajja kukola ki kuba nali mumanya embeera ze kati nze bwe twatambulako ekiro nembuuka mu layini eyo nensitama wansi bano bannange bonna ne bayitawo ekiro twatunulanga nange simanyi amaaso ndowooza oba gamanyiira enzikiza twatunulanga nga nsobola okutunula n'otunuulira ddala mu distance empanvu ng'amaaso galabira ddala bulungi nnyo ndowooza oba yagenda okugira nga takyandaba ne badda nga empita y'omunsiko gye twayogeranga nga tetunyumya mboozi nedda era nobwabanga oyagala okupama nga toyinza kugamba abantu nti njagala pama nedda ssebo wasanga mpale n'osuula busanga nte kati batandika okumpita empita yaffe yali ejja nga yempita kati nze nabalaba nga bampita ne bagezaako n'okuddako emabega nga nzijukira bwe nasitamamu bwenandaba single file empiseeko ninyingira akasiko neneekwekera ddala kati nze nali manyi nti tugenda butereevu wa ngoma kati twatuuka n'abeera nga yali antwala awantu akafo ako kaneerabidde ne kaali nkoko njeru kati nze bo oba yali tamanyiimu oba nze simanyi kuba bo bagenda okutuuka mu kampu ewe nga nze maze okutuuka agamba omwana w'okukotagadi nti bwe mulaba ku UA abasinga bampitanga UA mu nsiko UA Uganda Army gye baali bankazaako abasinga nerya sekyanze balitegedde luvannyuma kati nga bampita UA bwe mulaba ku UA arrest mukwate mweke kini ya ulinzi naye nga bagamba ate wendi wennyini ontegede kukotagadi wabagamba nti bankwate nga wennyini wentudde wali kati ye naayitawo n'agenda munda eri bano abaana ne bagamba sala amagezi odduka omusajja agenda kutta kati nenziruka ate ekyobusiro era naddayo eri mu nkambi yo mu nkambi yange bo ne batambula ne bagenda kati n'akomawo nga wayiseewo emyezi n'akomawo n'addamu n'ankwata n'angamba twali tugira tukutwala n'ogaana walina omupango gwayagala tusuula mu ambusi ne mugamba nedda nange mwambulako bubuzi n'amala era n'alagira abasirikale ne bankwata nze komanda ate n'alagira abaana abange nali nkomandinga ne bankwata ne bansiba ku muti ne bansiba akandoya ne bansiba ku muti we bati ne ba ku miguwa mu nkoola zeeyo ensiri ez'olukoola lwonna ndowooza ne zirumanzi otyo bwe yaleka mu kifo kya baali bamuyita Ssevume abantu ababeera amusaidi z'ebukomero awo Nakiruuli Katalama bamanyi Ssevume kati abo Ssevume ne bamwegayirira ne mugamba nti omulenzi oyo mulungi mutalina buzibu biki ne bagenda ne bansumulula ne banzija ku miguwa kati awo wonna nvuddeyo nja kubatwala nga tumaze olutalo kakati mu nkambi gye mbagamba ze nalimuko saagala nnyo okuva mu studio yonna gye mbeeramu nga sibabuulidde kyaliyo mu nkambi eyo ezimu ze nalimu naddala awe Katalama nembagambidde nti Rwejema yali ansibye emiguwa waliwo olusozi si walingawo olusozi kuba kyendooza nakati weeruli nga luliko amazzi waggulu mazzi nga tegakali omusana gwase nnyo oba mutono nga omusana wadde woligendera wonna gabeerayo naye nga bwe ŋŋendawo oba n'abasirikale bange nga tulengera eyo egindi yonna nga ebukuya tuba tulabayo tuba tulaba bulungi mayiro mpanvu naye nga bwe ŋŋenda okgendayo bwe nti ndabawo enkoko 2 nekanga enkoko ziri ku mazzi zinywa ku lusozi waggulu eri oba luyite oba luzzi simanyi naye nga tegakalira kyemanyi nakati weegali kati
ng'enkoko ezo bezigenda okundaba ogenda okutemya booti nga zibuze enjeru n'enzirugavu naye ate nga njagala okulya kakoko nga bwe nazemba nyumiza emabega yonna kyenakola lunaku lwali lumu nakeera nnyo nengenda n'enkonyogo zange nengenda nga nsooba nensanga era enkoko nga enjuba webeera eviirayo saawa awo nga 2:00 ng'enkoko zinywa ku mazzi zeesosola kati nawe weebuuza enkoko enywa ku mazzi ekiro ennyonta eba yagirumye dde nange simanyi enkoko yagenda okugenda okugireeti nensooka njikuba gye bayita enkonyogo nenziruka nengikwata enzirugavu enjeru neebuuka naye bwe yabuuka nange neewuunya nga ndaba enkoko ebuuse egenze nga ngirengera wala eri nga bona olengera nga alaba ennyonyi ng'eri eri mu bire wala eri nga yeeyongeddeyo egenze nengamba eno nengitwala ngyewuutire naye omutima ne gungamba nti ndowooza olutalo olwo n'ebintu byakyuka ndowooza enkoko kati zaafuuka nga bisolo obanga binyonyi kati zibuuka nentwala enkoko enzirugavu eyo gyenkubye nayinawo abantu benali mmanyi ne bagimanya bulungi ne bagifumba naye baali bakyamaanyamaanya bwe bati musujja ne gungwira ogenda okugifumba ogitokosanga sikyayinza kukombako era enkoko eyo abampuliriza saalya ku nkoko olumbe ne lunkuba wansi ne mu kampu saasobola kuddayo nga n'ab'omu kampu abaana be nali nkomandi nga tebakyanneetaaga kubanga nali nga bala ngenda kufa oba adu yayinza okujja nansanga mu kampu nankwatiramu kati ne bafuna we banteeka mu lusiisira n'embeera awo olumbe ne lunnuma naye nga nze manyi nti enkoko eri gye nakubye yenzita naye nga sisobola kwogera ti enkoko gye nagize yenzita. Waliwo obujjanjabi bwonna bw'ofuna? Tewalinga bujjanjabi bwonna bwe nafuna wabula kyenzijukira enkoko nga maze ebyo bibaddewo waayita wiiki nga 2 nendaba nga ngenda kufa neŋŋamba omuntu omu gwe nali antegedde obulungi gwe nali nnyumiriza ewaffe ne mugamba bwe mba nfudde mu nsimbeko omuti gwonna oba mutuba muliragirira abantu ne bajja ne banziikulayo ng'olutalo luwedde bonna nga bakaaba bukaabi komanda afudde komanda agenda kufa kati obudde obwenjogera zaali ssaawa nga 5 ez'okumakya omwaka ngumanyi 94 no twawamba 206 mu 204 204 204 olutalo lwaggwa twali tukyali mu nsiko twawamba 86 kati yali 84 ebyerwa byerabirwa yali 84 kati nze nali neebase bwe nti nendaba essota eryakula neriwola nga limpitako nenekanga abaaliwo ne bagamba nange omusota buli omu naabuuka naye nga bonna tewali yalaba musota era gwe baali bakyusa obukyusa gwe bazizika obuzizisa atuuleko gwe bakwatirira bwe mala okubalaga omusota nze nemponerawo entandika nakunyumya kale nze nendowooza mu bufunze nti enkoko nali nkubye ya musambwa bwentu bwe nalowooza n'okutuusa olwaleero kyekirowoozo kyenina nti enkoko nali nkubye ya musambwa tuuka leero tokitegeeranga sina bwe nyinza kitegeera era siri kitegeera olw'ensonga n'oba obeera gwe tonza kulowooza nkoko eyinza kubuuka negenda n'otuuka n'okuba nga tokyagiraba ebulidde mu nanka nengako ebuukira mu bbanga. Ekyokubiri bwe yajjanga okunywa amazzi nga bwekulaba naye n'ogiraba toddamu kugiraba kati nze nalowoozanga nti zikka eri wansi naye nga nakizuula oluvannyuma nga maze olutalo luwedde ti nalindidde enkoko ya musambu naye nze saagiryako. Era abagirya tebalina kyebaaba tebalina naye nga enkoko ekyamazima kiri nti abatuwuliriza gwali musambwa gw'eyiwaabwe. Okay, kati twagala tumalirize olugendo luli olwa Rwejema. Bwe muva mu nsiko ki ekyabaawo? Rwejema, olugendo lwa Rwejema olutalo luwedde kati
wadde nyinza okuba nga sibamaliddeyo nnyo lutalo bwe lwatambula mu nsiko. Tujja kuddayo kusooka tumaliriza olugendo lwa Lwejema tuvudde mu nsiko kye sigenda kwerabira nali ntambula kati nga onootera okutuuka nga ku kkubo oba waliwo shell nga tonnatuuka ku owali eŋŋoma za Kabaka. Nali nzijukira nali nyambadde ne lutishat lwa mikono miwanvu lupuluneeke nga lulimu ebyeru n'ebiddugavu nendaba emmotoka nga convoy ng'ensibirako eno nga kkirira odde eno oba odde e Kampala so seeri mu Kabaka Njagala nendaba emmotoka ne zinsibirako. Bwe zinsibirako Lwejema yennyini yafuluma mu mmotoka ye ngenda okwekanga nga Lwejema ate mumanyi tanjagala. Nangamba yingira mmotoka nayingira mmotoka eyali emuddiridde emabega yina emmotoka zaalinga 10 zimugoberera nanyingiza mmotoka ey'okubiri kujja yali emugoberera naye zonna ne tugenda abampuliriza ne tuyingira obudde obwo kati ku Bulange omuli radio ya CBS mwalimu omu ku bakomanda abaalimu ng'ekyali barracks mwalimu omwami omu baali bamuyita Kakwavu Lieutenant Kakwavu abajjukira muyinza okuba bamujjukira n'amugamba nti mbunze nina contact n'abayeekera abatandise okuyeekera gavumenti mujjukire twali twakamala okuwamba nga nze n'ebyabayeekera boogerwako sibamanyira sibitegeera ate era obudde obwo ng'ate mbalirwawo wennyini obudde obwo eyo yali gundi yali egitwala yali DMI kati yabayita CMI naye luli twali tugiyita DMI era twalingamu nga ne Kagame mwali mu gundi eyo. Kakwavu amugamba afana ate ono nga staff n'abagamba nedda anakyamanyi kubayeekera abatandise okuyeekera Uganda naye nga nange abayeekera sibamanyi ne bantuuzaawo nembeeraawo Kakwavu n'angamba genda ono muyina empala nazaabwe ye Kakwavu yali tazitegedde oluvannyuma ne munyonnyola ekize kibeerawo emabega n'angamba genda kati gundi Lwejema yalikokko division commander w'omu Northern eyo eggulu olutalo olwo ye yali ayogerako gundi yali atandise okulwana omuntu yasooka okukola olutalo engulu eyo yali abantu abamu tebamwogerako boogera ku konyi boogera kulakwena naye yatandika olutalo nga twakava mu nsiko nziki wemba seerabidde yali Kirama yatandika olutalo mu Northern yatutandikira ddala nga twakawamba ndooza namu mwaka nga oba tegunnawera oba teginnawera ebiri kati ono ayogera ku Kirama nze Kirama nga simumanyi sibitegeera ne byayogera kati Lwejema abeera division commander weeyo mpozi abampuliriza bwe tuvudde mu nsiko mbaddeko mu nkambi eziwezeeko naye koosi gye nakola yali yakuvuga ebyo ebimotoka bi APC bitanka ebyo kati batutwala mu Northern eyo ngenda okutuuka eri omukulu azze okulambula binankane bi APC byetugenze nabyo kuba nali mu mechanized ffe twajenga mechanized Lwejema yakuba kunze eriiso nangamba otyo leero nkuyina ogudde emikono gyange nengamba nze mpedde kati nagenda nga alambula bikifaalu byaffe ebimotoka byaffe agenda okumala okubimalako nga nze maze ekimotoka nkireseewo nga nziruse mukama yanyamba nasanga aliwo emmotoka yali ereese akawunga okuva ebbombo nalinnya motoka y'akawunga nenkomawo nenyinyonnyola gwe nasangawo obudde obwo eyali atukulira mu mechanized eyali atukulira mu budde obwo yali siyo wa mechanized baali bamuyita Meja Bisaso naye eyali akulira unity yange baali bamuyita Meja Mande musajja oyo yafudde emyaka egitali mingi bamuziika na Fort Portrait side ze Rubona ku kkubaawo nenzira gundi ne mugamba Mande ne mugamba kati nali namunyumizaako ku story eyo ne mugamba nsanze omusajja yali eri naneewerera nangamba tuulaawo ne muwona olutalo lwajja lugira kati gundi Kirama lwamulema tukwate lakwena atandise okulwana batutwala era ne APC byange
okutuuka eno mu Nankani mu Eastern ng'ate gundi gye yakulira Saadi Rwejema era olwali omwekange ekimotoka nasuulayo ekisuule kono talina kyeyakugamba yali nandaba nakundaba kuba yalina kunzita busoba oli awo neninya nenkomawo e Kampala kati gundi Rwejema agenda okuwamba Rwanda nze saamanya ani akulidde ki akulidde bagenda Rwanda nze omu kubasooka okukola ki era nzijukira n'akamotoka ke nali nvuga nakasuula na Saadi z'Ekigogwa newegatta ku bagenda e Rwanda negatta ku bagenda e Rwanda olwo ki ekikutwala e Rwanda olutandise okuyiga ebyenfuna tandise okwejjusa nti ffe mu kuwamba tetwabba tetwakola biki olwo ndowooza nti benagenda e Rwanda yakomawo nga nina kyenina kati okutuuka e Katuna kizuulira nti Rwejema yakulembedde ekiki ekikwekweto ekigenda okuwamba ani Byadyalimana simiyo Byadyalimana baseba abampuliriza nadduka embiro okuddayo mu Mechanize gye mbadde kati awo bwe mbagambire nti ndowooza okubonaabona kwanga okola ki okutandikira olaba nti toteredde omuntu atakwagala ate kumpi ndowooza mu gavumenti obudde obwo nga yaddirira pulezidenti oba oli awo mu maanyi oba nga naye alinga pulezidenti mu budde obwo kati ng'obeera mu kwekengera buli wodda wonna naye ekyamazima njagala kubabuulira abampuliriza mu gavumenti eno eriwo mu nsiko ebbanga eryamala mu nsiko nyinza okwekakasa nti nali omu ku basajja abalina amaanyi abatayogerwako kambayo ekyokulabirako kati bagenda kugaba emidaali juzi ndowooza nga 17 nga mwenda bwemba sirimba nga mwenda omwezi guno ndowooza ku Sande ejja nze baali bampadde ku mudaali eriyo abatumanyi wagambye pulezidenti mukwano gwo akumanyi era akuyita nani sebo pulezidenti amanyi nnyo era pulezidenti amanyi abantu bangi Museveni si yagaba emidaali abatuwuliriza sejjusa mu kyenjogera pulezidenti Museveni si yagaba ki wabula bamutwalira abantu abagenda okufuna emidaali ye tasobola kuteeka mu bantu be kati pulezidenti sinza nakumunenya musajja wattu oyo tasobola kubeera woba lwakitulo oba nakasero oba wonna whatever waali nalowooza Sekyanzi yafuna omudaali oba sifunanga mudaali abatuwuliriza emidaali egimu giweebwa bumanyi oli n'agamba omwana wa gundi gyali ate ffe abamu gavumenti eno eriwo tebakyatwagala nga lwaki baba bakyawo tebatwagala mubogerera bubi nedda era ndowooza ne benayogedde sina muntu gwe nayogeredde bikankana omuntu tayagala kumubuulira gyavudde ng'omumanyi nnyo era omuntu abamu ng'abadde agaba emirimu n'akuzuula nti omumanyi tayagala kuwa mulimu kusembeza nze njagala kubabuulira abampuliriza nti mu magye ga Uganda enamba yange eri RA018 18 si wala ndowooza kumpya 18 saagala kwogera bwogezi byakuwaana kubanga bwe twali twakava mu nsiko waalingawo kaadi ze baagabanga omuntu yinza okulaga omuntu kyayogera nti kituufu oba si kituufu eno ye kaadi ezatugabirwa mu nsiko nga twakava mu nsiko agosiga amannya gange seba enamba eri meka eyi 0 eyo enamba yange y'amagye Sergeant nga zali nga 5 banga 8 January 9 kati omuntu ayinza okwogera ng'ayogera kwenyumyako eyo kaadi abatuwuliriza gyonza okulaga buli muntu yenna bw'oba ogiraba wano ku kamera abaziina kati batono nnyo ayinza okuba nga kisobola ogitereka nga benagitereka naye gavumenti abantu kati abaliwo bavubuka batobo tebatumanya abamu n'abatumanyi batutya
era ffe tetukyava nnyo okwogera bingi kuba nti n'obwobinyume tebiina makulu ne bwe naava wano wendi kati mu studio si tuwali ajja kunkubira akasimu kuŋŋamba nti muzeeyi wakoze nnyo oyogedde kino nti noonya kwatayo ebiri oba twalira abaana amata nedda naye bino kwogera kulaga abantu ebyafaayo era nze bannayuganda kyenjagala mbabuulire mu lutalo temuliimu kalungi era bw'oba oyagala okufuna mu gavumenti yonna oba eri kusanga nga eya muzeeyi wange evuddeko beera bbali weekweke sirika kubanga betwasanga mu gavumenti oba betwasanga abantu abatatwegattako essaawa zino be baamaanyi ennyo naye betwali nabo abamu baafa. Kinkoze bulungi nnyo okuba nti olwaleero olunaku lw'Namugongo. Namugongo nawo nabeeramuko mu kampa naye sinze nali njikulira waliwo omwami omu musiraamu siyajjukira bulungi linnya lye naye mpulira nti waali oba ali saidi era z'emukono mu mukono awo naye Namugongo twalinawo kampu nga bagiyita y'ekyali Wajjala. Ekitundu kyaffe ekiddako tugenda kutandikira awo nga musajja mukulu Ssekyanzi Stephen muyite Komanda UA ng'atunyumizza biki bye baakoleranga mu nkambi y'e Namugongo. Bwe kunyumirwa emboozi zino Zirubega Ibrahim Kasinga nkujjukiza nti Ropa Free waali mwettanira okubeera ng'omwesiga ensiri zireka okuluma mu kaweefube w'okulwanyisa omusujja gw'ensiri. Tuweerabira Lubega Designs okubeera nga nate akutungira engoye okuviira ddala ku makooti, essuuti, empale teekako n'engoye endala. Ojja kumusanga ku Jimba Plaza mu kibuga Kampala ku 0705 14 16 39. Kwagaliza okubeera obulungi.